Makerere Kavule wetuli okugulawo kitebe kya National Unity Platform anti olwairo lunaku mulindwa zanaku z'omwezi 3 omukulembeze ze yewandisaako nga 3 22 omwezi gwali gwa 11 nga presidential candidate olwalero 3 kogwe 11 2023 ade kugulawo kitebe kya National Unity Platform. Kale tuli Makerere Kavule katutandike. Yabula batulina kyosobola kukola atukola naye ng'olaba kanafuya mwami Museveni era ky'olaba yatugamba ebifo tugenda bitwala n'ebifo tugenda bikosa kunafuya system ya mwami Museveni tulabe nga tukola ki tugenda mu buyinza n'olwekyo nkunga bannayuganda buli omu gyali mujje wano e Kavule wetuli president waali SG waali secretariat yonna weeri bonna bananankyukakyuka n'abagenyi abayite wenna we muli eno security temugitya eriwo okukuuma olunaku lw'eggulo ebyagenze mu maaso byonna tubivumirira wadde RCC we bukoma naye kulonga ffe NUP tumanyi ekibiina kyaffe kitambula mirembe tumanyi ekibiina kyaffe kigoberera amateeka ffe tetuli bamenyi b'amateeka twasazeewo pulezidenti asazeewo bw'atyo n'olunaku lw'olwaleero tubalindiridde buli omu gyali. Toyanza oyo abadde sipiika Luba Charles ng'ate akunga abantu abatannaba kutuuka babeere nga batuuka bayingira ate embeera ekitambule nga eri mu balabala sana. Webale nnyo webalire ddala omwana nteereddewo wano enamba yange ababadde baginsaba eri 0708 43 53 64 ko wenna agamba nti aswabi kankugulireyo kadata kati kubanga leero olunaku lugenda baluwanvu pabanka yo nina asaagala pabanka yani yagimpa eno edimutwe yagimpa nene bulungi emmala edi tonkubya kibooko omugenyi atali muyite essaawa yonna wamma obwedde kibava bagoba w'abantu omugenyi atali muyite essaawa yonna essaawa yonna agenda kubanga ayitawo naye nga tulinda wano pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ate abeere ng'atuuka okugulawo offisi ezaffe offisi zane obutebe embadde kyabagamba goyina yeetaaza okungulirayo ka data ka airtime 0708 43 53 64 nawe yeetaaza okwogerako nange ku WhatsApp ng'owulira olina ekintu kyokyagala okuntegeeza ku WhatsApp era y'ennamba yennyini eri ku WhatsApp 0708 43 53 64. WhatsApp kweri twogere bulungi ate ku Facebook account yange swabla omusirikale ononye eki genda okole emirimu afande munnamwe mumukube ayigidde munda alaga bukaali bajja kukubira munda toyingirayo okolera bweru ne banno munda twemala afande Uyo. Oba leero agenda kugulawo bizimbe byawa? Ayisawalo zizo zigenda sikubeera alina toyesekaso gyagenda okugulawo ya embeera bweti bweri wano ava kuyita wano wennyini Edi mutwe Edi so embeera bweti bwekyali wano ku kitebe ekya National Unity Platform ekyali wano ku kitebe ogwa National Unity Platform Makerere Kavule wetuli
bwe kimu tugenda kuba tukikutuusaako, tugenda kuba tukikuwa era ogenda kuba ng'okifuna taratibu. Eddie, mutwe. So embeera wange gwe ali kuna. Sokoje. Mutwe, sokoje. Embeera bweti bwe ndi bulungi ddiya oli oti. Embeera bweti bweri wano gambye abantu bayingira mpola mpola. Tuli basanyufu mwana. Esebo. Office zivudde mu mikono gy'abakanywa musaayi mwana. Zivudde mu mikono gy'abakanywa musaayi, mu mikono gy'abatemu. Twakowa luno luguudo terukyali lwa Museveni, lwa Bobi Wine president w'eggwanga. Kati boy ekitebe kivudde emikono givudde, ekitebe kivudde mu mikono gy'abatemu mwana. Boy tupira ku mazima. Tokola bakwetuli teri agenda agamba president Kyagulanyi yakugamba Esebo. Okuswana muvaamu bannayuganda tulowooza kimu Kyagulanyi yatuwa ekyokukola era nze kwendisibaako anaaluse Uganda endaba. Yes, embeera bweti bwekyali wano ku Kitebe nakugambye atuuka gwe bakebera n'agenda, atuuka gwe bakebera n'ayingira, atuuka gwe bakebera ate n'ayingira. So embeera bweti bweri bwe waŋŋambye luli simanyi oba kati wakyusizaamu, bwe waŋŋambye luli simanyi oba kati wakyusizaamu. Seba mukulu kati yadda mu kugulawo toyireti nanzizi eggulo yadda kugulawo kizimbe. Yes, aliku ow'omukisa TV nziramu okusomera akanamba kange gwe wenna ayagala okwogerako nange kwekali naye temunkubira kati bannange mulimba. Kati lwaki munkubye ko tokimanyi nti ndi ku live ddala mazima? Mulimba omuntu akuba n'omujjako n'akuba temugenda tunyigira. So abalungi abagalwa ayagala okwogerako n'ow'omukisa ayagala okumpaka airtime ayagala okumpaka data 0708 43 53 64 swabula ow'omukisa. Namba eyo terimanya gange olw'ekwerinda bya Museveni erimanya ga Suna Hajara. Tonoonya swabula ow'omukisa noga swabula ow'omukisa yaŋŋambye ereeta Suna Hajara. So tuli wano ku Kitebe era nga ngenda kuweereza nsinziira waweeru olunaku olwaleero. Museveni abadde ayitawo wano naye dda ani agambayo omukulu yedda we yali ng'ayitawo. Swengere ne maama Kalibala nabo bamaze okuba nga batuuka. Swengere ne maama Kalibala bamaze okuba nga batuuka. Yes, embeera bweti bweri nkugambye embeera bweti bweri abantu bayingira mpola mpola. Abantu bayingira mpola mpola. Abantu bayingira mpola mpola muganda wange. Atuuka yayingira. Onali apotera namugambye afune saati gyayambala atakyakola afune kyabikaka kuyingiza. Yani mkutusi. Afune sweta zayambala naye wano wabwero jatukuya muganda ati sigenda muda
Nkugambye embeera nga bweri wano abantu baza munda wajjudde olaba nakugambye gwe akyali eyo kwamanyi naye munda ffe wajjudde ono bamuyita Kyagulanyi abantu babatadde essaawa 3:30 ziri mmeka ye ziri 4 naye awantu wajjudde kati gwe akyali laba layini bane tusharinge tweyongere okuba nga tusharinga nze ngenda kukolera eno wabweru ngenda kukolera eno wabweru njagala genda mu maaso wano wabweru njagala nnyo okukolera wano wabweru era ngenda kulaga ekigenda mu maaso wabweru kugambye abantu bajja baabo atali wa mawulire munda atali wa mawulire munda kubanga wabweru poliisi eganyewo abantu ekigenda mu maaso muganda wange poliisi abantu bano ebawadde just ssaawa busaawa kubanga ebasumuludde essaawa 3:30 kati bali eyo beteekateeka security gulugulu ku mulyango security eri gulugulu security eri gulugulu era buli omu alina okwazibwa buli omu alina okwazibwa layini nkugambye layini nkugambye layini abankubira bannange namba ngibawadde naye temundeetera kwejjusa kuba buli w'okuba essimu bambi ebeera netiwaaka ensumbuwa n'abankubira nga ndi ku live ebyaddala muli beenyaleero abankubira ebyaddala muli mama palapala mpola mpola so embeera bwetiberi ku kitebe kya national unity platform embeera bwetiberi ku kitebe kya national unity platform nkugambye ajja gwakebera n'agenda ajja ne mugenya alimba neggulo bwatyo bwe yakoze alimba mukubireko olabe yes aliko owomu embeera bweti bweri muganda wange tuli wano ku butebe gwa national unity platform obupya era ng'atanaba kutuuka gwe ali kuno tuliko 400 mbasaba tusharinga evidiyo etuuke kwabo abantu abatanaba kutuuka ndi mukuteekamu nnamba no ndi mukuteeka mukongo gwekitabani kyange loni yamaze nekano guliku linda koleta mbikwate loni teyakoze era loni lwakiteria okumala kubanja
Tokalabye akayiseewo akayina ebyaffe. Manja ki bannange. Nzijukira byokubagamba. Mugambe waliwo mukyala abantu b'ebweru nange nina yakinkolako bweru bwe bamala bayingiramu batuyingiramu batwala linki era nange omubuuka wa diaspora nawagundi gundi diaspora gundi tubai ali eyo gundi mwe namba naye sijja mukolera kati era mugambi oli mukola tasobola kuzika nali ifa nange ku kitanda sorry nakajjanterere Roni yeka yatamaseeyo abangi ne falu tuzambala sawa mme kwagala tokola abaana njagala ziba bulungi dokita awe ngolole sikiramu wano Yes, ebbugumu lyeyongedde muganda wange. Ebbugumu lyeyongedde laba layini. Bananga atanajja nkwegayiridde nkusaba otuuke. Atanajja nkusaba otuuke mu ddakiika ezitali za wala pulezidenti wa Uganda agenda kutuuka. Pulezidenti anaatera okuyingirawo layini ndowooza ogiraba muganda wange. Pulezidenti anaatera okuyingirawo. Security eri wano eri gulugulu nsakovewo mapipi muyomba mulinga bwana buto nkulembeze sikamawo tishati nagisikemu oyambala saizi mulimu eroba ebu soko jemu ebu naye oli munene soko jemu layi ate oyagala kujjamu nga oyambala jjamu nzompe ŋŋende neeyongereyo elo ozikutte bubi Bani abasosonyesha. Eyinza obutaka. Kwato zinzirizemu. Soka zino zinzirizemu. Soko lindeko kambala tulabo oba tunagifuna eyo. Abasajja bayingira bawaga muganda wange. Abasajja bayingira bawaga. Basiruwala.
Uganda yo mwana. Kunga Uganda, kunga Uganda. Embeera bweti beri kugambye ebbugu mu buli ssaawa lyeyongera. Ebbugu mu buli ssaawa lyeyongera wano ku kitebe ekya National Unity Platform. Nakugambye gwakyali waka. Gwe naawe. Gwe akyali ewaka nkwegayiridde muganda wange keerako. Funa emmotoka, funa piki, funa akagaali, ddukawo n'ebigere otuuke kubanga nakugambye oba omanyi nti ozze kukola fujjo togenda kusobola kubanga security eri gulugulu. Security basooka kukebera muganda wange n'olyoka oyingira. Beera bweti bweri wano ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule. Poliisi ssaawa zibadde ziwera 3 ng'ejjawo ebyuma byayo ne bagamba kale mukole naye poliisi mu kumala obudde. Poliisi mu kumala obudde ye kafyulu njitidde leero kubanga abasajja bayisa abantu baabwe essaawa 5 ye batadde 3 kati awo ezisembayo mwe mumanyi. Ekitebe abantu embeera bweti bweri wano ku butebe obwa National Unity Platform. Tugambye buli luvannyuma lwa ddakiika abantu beeyiwa kuno nyonyo kugambye nidakokanga ante ero nazirabye muteeka tubadde tukabuka nazirabyemu mulimu ne mujja kukyusa kyennomanya bonna tebannafuna gwe ne maapu mweka mwe mufunye naye kwoyika amaanyi kanyumye. Egira yenyiga mpozi njikuwa okweditingirako ebifaananyi yayatika screen nejjukira ddala munda. Daba ekola naye bwogiteekako ddataaka yenyiga yenyiga nevaayo negenda mulango nevaayo neragawa sirina ssimu. Eyiyo kale kubanga ekyakola. Yes, embeera bweti bweri wano ku kitebe ekya National Unity Platform. Abantu kugambye buli luvannyuma lwa ddakiika 2 layini eddamu n'ebooga. Buli luvannyuma lwa ddakiika 2 layini eddamu n'ebooga. Embeera bweti bweri ku butebe ogwa National Unity Platform. Namungi w'omuntu asazeewo ajje ate okubanga tewali kitalo nnyo mukwalo banene yanziza kiri kitya sooleke mala ofuna amataaba gange omwana mpadde amataaba. Embeera bweti bweri ku kitebe ekya sama Uganda ku kitebe ekya National Unity Platform. Ezaki yogera abantu bajja kugamba oba nakoze ekimami mutya abalabi ba sama Uganda media musibye mutya bannange tuli owo Mukisa TV mugendeyo mutufollowinge bale ne owo Mukisa TV mugirabe TV owo Mukisa TV mumufollowinge ennyo abalabi ba sama Uganda. Wasasula sente za
Tona sasula isi. Ate wangamba wasasula wali oni. Oyambala size. Medium we. Bako fune go kwasa mu oyambale. President yagambye atya? Lero naku. Siriiko bannange tebula nabagamba sente muziwe akasiza kati komanyi yateekayo ki naawe nagamba omusajja talina wadde kati nze obubi bwange buli luddawaawo bwewakano waayo sente nze obubi bwange buli luddawo wamanguwe sai small jangu Franco nzirizemu nange toli mubi siri mubi wallahi nze nabajjukiza muweeyo sente ne mugaana Leader of opposition amaze okubanga atuuka kukambya abagenyi abakulu abasinga obungi batuuka kasajja kayomba kalinga kakazi abagenyi abakulu batuuse dda muganda wange makayasikuuka nsamba naye amaze okuba nga atuuka kukambye gwe atanaba kutuuka okyalinga ki gwe atanaba kutuuka okyange omwana agambye share the video etuuke ku banyampi ba NRM n'abali b'enkwe onyumye embeera bweti bweri nkugambye embeera bweti bweri leader of opposition amaze okuba nga atuuka muganda wange ali ow'omukisa ti laba ekiri munda wajjudde luli mba ntegeeza nti wajjudde dda embeera bweti bweri ne wabweru muganda wange nawo wakulaga wajjudde oh my god essaawa yonna pulezidenti wa Uganda entamu naye agenda kuba nga atwegattako essaawa yonna pulezidenti wayo nkugambye layini mpanvu nga bw'ogiraba dolabula tonneekwasaako abaliko ow'omukisa TV dola mukyayo olwaleero twawukanye leero era kansembere n'eno tweyambala ekishaati abaana abanyumya eddoola obusaati bulungi laba mapu wanyumye gwe tugamba abantu nga bwe twanyumya aba oma tebakimanyi bane tuli smart brand new Maroni abadde ayomba tetwamuwadde t-shirt wala isinayo. The guy is watching you. Maroni abadde ayomba
andi muwudde kibadde bayo ngayombera t-shirt naye nga kyetwabadde tulukunya sente kutono nnyo zene sati hey hey nayo songa kuna kubawa anje yasoka kuina Subira.
Abaganda bagamba bali omukisa TV leero tuli wano ku National Unity Platform. Ekitebe ekipya ekiri e Kavule bwayiise. Finally, poliisi emaze ne bakkiriza ne Oh, sorry. Yes, flags and national unity platform ya Uganda kusane ya Buganda. Abaana bali muziwanikayo. Abaana bali mukuba nti baziwanika flag ya national unity platform ya Buganda kusane ya Uganda. Essaawa zino ziri mu kuwanikibwayo. Embeera bwetibwe eri wano ku kitebe ekya national unity platform. Embeera bwetibwe eri ku kitebe ekya national unity platform.
Ane, semulina kuno kamera yange. Sombra buli muntu atereza. Tugenda munda. Asina kyemugani. Kyali kiri. Gyebiri biyitirivu naye saagala njagala wabula. Enesante erimu yange esigadde bannamye yaseeko. Kansubira buli omu afunye. Naye sama gyayambadde yange kuba bannamye yasama. Kwambala bwoti noteekako pulesi jaketi. Tosaako kule. Kino tugenda kiki? Soko bitere. Just onya kujja mu kaa. Bobi akulidde ebizimba n'ebiro omutima teguliimu. Papa. Oleese masi? Soko tulize nnuyo. Ani. Ofisi ya mawulire. Semani bali abali wakulu bayinza kugamba kyera. Soko kaseko walisoko. Kuliko ide. Ngolo baleesemu. Soko yambala bweyishirira.
Yasita agikusaba yonna mugambe yasita. Habe. Omayinza nabagamba nti tulina obuzibu bwa Museveni yeekubako nnyo enjawulo. Bwe yalabye ekitebe nga kino ku myaka 4 gy'amaze nga ye yatusuubiza okusimba ekitebe kye ne kimulema, yeekubako enjawulo ku kitebe, yeekubako enjawulo ku byokulya byalya kubanga alya kawunga, yeekubako enjawulo yatugamba alya muwogo, yeekubako enjawulo Museveni talya nkoko. So tuze tubalage tuyingire munda bannange. Yes, ngena kuyingira tofaayoleka male kino ngena balaga nti katuse okubalaga kye bayita real building. Tutagenda okolere munda abantu tamanyi kiri walweza tuli. Yes, embeera bweti bwekyali muganda wange aliko ow'omukisa TV. Abantu bangi bo batuuka ndaba meeya mbeera ze Mawula taata Namuli naye ate akuute Kosane Honorable Muwanga Kivumbi naye amaze okuba nga atuuka. Nkugambye akyali ewaka. Kansubire siti ya gaasi kubanga ne mumukuba mu bana abantu we bati. Yes, embeera bweti bw'erigwe aliku ow'omukisa TV. Abantu bangi batandise okuba nga bayingira munda era embeera bweti bw'erigwe aliko ow'omukisa TV. Enteekateeka zonna muzigenda kuba nga ziggwa mu ddakiika ntono nnyo okuva kati omukulembeze wa Uganda anaatera okutuuka naye. So embeera bweti bw'eri ku National Unity Platform. Yingira munda ama muzeeyi. Tuuka yayingira munda. Nkugambye munda wajjudde. Abantu si bayitirivu. Bangi naye basolomira bamanyi obutale bwayo. Kiki gwe ng'onyiiza? Online media biki? Togamba online media biki? Gamba online media association. Tuyingire nno tuyingire munda. Aba live. Live. Bulijjo ali mu ggwanga. Bulijjo manyi tolina mu ggwanga, bulijjo manyi waddayo egwe. Kale baadi kyekiri bulamu bulungi.
Soko yambale tulabe none mwenyini abadde agamba media mtemutuka naye mutuusi Ate ni musajja no naye kuyo mulaba nini. Nene. ate nga yagamba katono. Bana tuyingire kati omukulembeze wano okozeewo yabo sekitaddeko mbeera kolera ali oba ali komanda olina esika gy'osikamu pulezidenti oba tamanyi nti nze nkukulira. So embeera bweti bweri gwe ali ow'Omukisa TV banaye mwebale tufollowinga banaye tweyongera okuba nti tufollowinga mikwano gyange tweyongera okuba nga tufollowinga guys, please share the video gwe atanaba kuba nti sharinga, please share the video. Tuli ku ow'Omukisa TV atanaba tufollowinga, please kindly follow our page. Nze Swabla Kiganda ow'Omukisa ate bwanneetaaze munange ng'oyagala kunyumyako nange in personal esimu yange eri 0708435364 gwe eyeetaaze esimu yange ng'oyagala kwogerako nange in personal esimu eri 0708435364. Tuli wano ku kitebe ekipya ekya Makerere Kavule era nga essaawa yonna tulindirira pulezidenti waffe ate asobole okuba nga atuuka emikolo gitambule tugende maaso. Ebyalemedde ku mwana Kavuma bw'obulira obuwami bw'amasaati munda abe masimu mwalimu ali munda. Yes, embeera bweti bweri ali ow'Omukisa TV nze nasazeewo okolera wabweru, nasazeewo mbalage ekiri wabweru ate omukulembeze wanaabaze tujja kulaba ekiri munda naye nga essaawa zino munzikirize baganda bange mbalage ekiri wabweru. Enteekateeka zigenda mu maaso, pulezidenti w'eggwanga ayingirawo essaawa yonna. Simu eganye oloteetinga mbuno neyajjo neeganye essaawa yonna omukulembeze w'eggwanga ayingirawo atuuka yayingira munda. Security eri gulugulu, security ng'ekulembeddwa komanda edi mutwe eri gulugulu. Waliwo omwana bamuyita Alice agambye bujingo ssebo. Naye wano ne bagijjawo kero gw'ogimpa. Sama buli wanda badduka amanyi ngenda mujjako tisaati abadde awuyuuli ayingira. Napulya tya gasi maaso. Yes, ekigenda maaso gwe ali ow'Omukisa TV ekigenda maaso
ekitebe kigenda kugulawo lwaleero era nga namungi w'omuntu yeyiye Makerere Kavule bananga atanatuuka nkusaba muganda wange otuuke ebigambo byadde bibongesebwa nti tekigenda kugulwawo leero tekisobola kugulu nti tekigenda kugulwawo leero bana ekitebe kigenda kugulwawo olunaku olwaleero era nga mu bbanga eritali nnyo okabye nnyo ebizuubi ogenda kunyonoonera ebyanyu embeera bweti bweri wano Makerere Kavule babuze ekiziti embeera bweti bweri Yes, Makerere Kavule wetuli National Unity Platform, People Power, Our Power. Chawedde dda sanyu jerere okuva buli eri mu nsi muntu okuva mu nsonda zonna ez'ensi buli muntu musanyufu olwaleero ekitebe kya National Unity Platform kiggulwawo ssaawa 5 zennyini mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda kuba atuuka ate akiggulewo. Bingi bibadde byogerwa bingi nga bisamwasamwa nga balowooza tekijja kuggulwawo era nga balowooza mbuno tekijja kuba. Olwaleero ye didde lwe lunaku mulindwa lwe tubadde tulinze. Nakugambye dda nti ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi gwali gwa 11 omwaka gwali gwa 2020. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yabeera nominated nga presidential candidate era nalondebwa president wa Uganda bannayuganda. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi gwa 11 omwaka gwa 2023 Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agulawo ofiisi za National Platform. Ekitebe gaggadde, ekitebe gali kwoleka, ekitebe ekipya. Ebintu bino nga bya muwendo. Kale Mukama yamanyi bwakola entegeka ze. Baali bategeka lunaku lwa jjo nga 2 nga lwe bagenda ate okuba nti bagulawo ekitebe kino. Wabula Mukama n'agaana n'agamba njagala kukola byafaayo lunaku lwanga 3 njagala tuteekako byafaayo. Amazima ddala byafaayo era biwedde bimaze okukolebwa. 2 yali abeera nominated nga presidential candidate. 2023 agulawo ya face za kibiina kya National Unity Platform. Aho nno manya nti Kyagulanyi alimu ekyenjawulo. Kyagulanyi si wa bulijjo, Kyagulanyi mutume wa Mukama Katonda ayina ebyenjawulo byajja okumaliriza ate okutwala bannayuganda mu nsi ensuubize. Tusanyukire wamu nga tugamba nti sanyu jerere Katonda mulungi, Katonda w'amaanyi okubanga ate ekitebe kya National Unity Platform olunaku lwaleero kiggulwawo mu butongole president w'eggwanga. Tewali abadde amanyi, tewali abadde alowooza, tewali abadde asuubira nti nno ate olunaku lwaleero lunaaca ng'ekitebe kino kiggulwawo, naye ffenna tukube emizira, tukube emitufuwe emirere, tuyimbe ennyimba, tujaguze, twebaze omutonzi kino kino nakyo kiwedde. Ate very soon tugenda kuba tuyingira mu State House Entebbe n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Gwa maaso ku lutimbe kobogasa ogenda kuba obirabako, ogenda kuba obirolerako nga president w'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agamba nti Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine
Solomon Lesweya afamu. Aha, olunaku olwo ndwesunga, kimanyi naawe olwesunga. Ffenna tulwesunga. Era nga tulindiridde President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akuba ebirayiro tuyingire Uganda empya, Uganda efuuka America mu myaka mitono. Olaba just myaka 3 ng'ate obwamu batatudde mu ntebe wali ensimbi ezisalawo azimbye ekitebe kya National Unity Platform. Wakati mu kuyiyiriza obuyiyiriza tusonde wano ne basonda bakulembeze ne bakiyimirizaawo ate matiribona ekirungi okuzaama ekyogeza buli omu obwama. Awo nno manya nti nno tuli kalamu tuli katuufu. Nsaba mbasibule mwebale mwenna bali kubaako banange naye nga nkomawo wendi nkomawo tubyogere ebigambo Omukama Katonda asaba agira abankuumira banywanyi mweraba.